Ekitongole kya URA nga kikulembeddwamu Kamisona w'amateeka agafuga okusaabaza ebyamaguzi James Kisale basisinkanye abasuubuzi b'engano n'omuceere awamu n'abagoba b'ebidduka ko n'aba takisi loole ezaakwatibwa nga zikukusa ebyamaguzi. Mu kwogerako na bano, Kisale akubirizza abasuubuzi n'abagoba okwewala okusaabaza ebintu ebitasasudde musolo kuba kino kikosa eggwanga awamu ne bannamakolero munda mu ggwanga. Kisale ategeezezza nti omwaka oguwedde engano n'omuceere ebibalibwamu obukadde obusoba mu miliyoni 2 ez'omusolo ebyayobebwa ekitongole kino. So tugezaako nnyo okulaba nti nga revenue tuprotectinga amakolero gano ne industries zonna n'abalala babanga baleese engano eno oba omuceere oba ebintu ebirala naye nga basasudde omusolo. Ekitongole kya URA kyaddizza bannannyini emmotoka zino mmotoka zaabwe awatali kusasula na nsimbi yonna wabula ku kakwakkulizo nti teziddangamu okukwatibwa nga zennyigidde mu muze guno. Abasuubuzi bonna basobole okujja basasula omusolo bulungi nga tebayise mu nsiko nga tebakukusiza bintu bino ebyamagendo kubanga tulina entegeka ennungi esobola okubayamba basobole okusasula omusolo okusinga bwe banaayita mu nsiko kubanga we tubakwata nga revenue omusango gw'amaanyi nnyo osobola okukomenkereza nga otwaliddwa mu kkomera osibiddwa n'ebintu byo by'obadde okukusa ng'obufiiriddwa ate n'emmotoka nayo ebadde ebisitula nga nayo etwaliddwa. Twogeddeko n'abamu ku basuubuzi ne batuwa endowooza zaabwe. Babeere nga batuvunaana oba okutugibwako mmotoka zaffe zibeere nga zitwalibwa.